Mwe mubazi mwenna kitalo nnyo kya mukamwana gwaffe Isima. Era mwenna abali wano muli bakandideti bakufa temuseka nnyo. Bwemula empologoma erya muddo. Empologoma terya muddo. Erya ennyama. Erya ennyama. Ennyama bwegwayo ng'erya omwana gwayo. Omwana gwayo bwegugwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Kitega isuli Saidi yabadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yeetulese wano mu maziga bw'atayiga era atakula mu mutima oliyiga ddi. Era bannayuganda mukimanyi ng'ekisinza okubasigako embeera embi mutya nnyo okufa. Bonna bonna abali wano muli bazadde mwazaala abaana. Nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera. Bwedi forbidi omwana we yafa. Naye yamutekamu obungi busatu omwana yagaana okuwona. Nze nali mulina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu tesobola kutaasa. Ekikutaasa kiba wa Katonda kubanga eri gyewajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mugambye okumanya okuwanira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emmundu. Mbagazako balwanirako n'amukuba mulwali because twabawanga fena bagenda tutanga gwe mwana we ng'akola vidiyo abasajja abo baakubira essimu awo bonna batudde mu tenti eri nebagamba kati tukutwala essaawa yonna naye bagamba mumpulirize bulungi ebbajjo gye banzaala mumpulirize nemukuba nduulu mu meseji eno naye bagamba ebbajjo gye banzaala taata nzaala yafa maama yafa baganda bange bafa ate ne bafa sirimu ne bafa masasi. Kati bwe munkuba essasi obanyambye nabutafa na bulumi. Kitegeeza gyemunaakumanga okutya gyemunaakumanga okutintibya abasajja bano ne mukuziba yabayita miliyoni 5 nga Isima abadde mwavu ng'abonaabona teyinza muzimbira kayumba abakulembeza mukanda enduulu kitegeeza bannayuganda mukalina ekizibu kingi bino so balina okubyogera lwetufuna akazibu eko tukatumyogere migoya temutusalako bannayuganda namalirira amazima kubona abali wantu abali atagenda kufa kubona abali wantu omanyi nga ligiwajjamu ku nsi zirewemansirayo kampaani bansita temukaaba mugambe bajageze kubeera na Katonda kuba nze nzirako zewasensima tabadde mmanyi ewasensima tabadde mmanyi bakubye mistake tabadde mmanyi banoonya nze bankubidde essimu nga ndimabira nepaakinga ekumera essaawa nnamba naye kubera bitekisi nemubuuza oza bakubye Isima tebakoze mistake tubakajjo eddakiika mpawe dakiika nebagamba bayinza okuba bakoze mistake baate banoonyani babanoonya bajjo naye okufa kwa Isima ate kubanga gavumenti ya Pulezidenti Museveni yagwa olwebwete omwagizo kiyinza tosobola kukuuma ggwanga nga nowakulabye okukuuma era abantu bangi abamenyesa emitima nga Isima afudde era gavumenti y'emyalemu bagikyaya ebitundu ebirala kitaana okugenda kwa Isima kukoze nga saddaaka n'abalamba bulire ku mulembe gw'Amiiri bakajjaffe abaaliwo bata Bishopu Gerald Luwumu Isima mumutwale nga Bishopu Luwumu nti bano bajiga n'abantu baabwe kati bwaganya okuzuukuka olinga ki ze bajagamba bino bamanyi nga tabalako nengobeeramu nembayiga kati balina kye baŋŋamba kubanga manyi nnyo teri fyuca agwakazimba kumuzeeyi agwakazimbalako nva ku muzirayo guno ng'abagamba babi walinya ŋŋambe ali wamu nammwe temugwamu suubi La ilaha illallah, la ilaha